Senkulu w'ekitongole ekiyamba n'okudduukira abaliko obulemu ekya Shield of Grace, Mbogga Mawazi agamba nti ensonga z'abaliko obulemu e Kayunga ne mu ggwanga lyonna zitandise okweraliikiriza oluvannyuma lwa gavumenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okulemerera okuyambako ku bantu ab'ekikanga kino. Buli omu yerowoozaako yekka ne gavumenti nayo bambi tetufuddeeko ekyo njogera amazima e Uganda. Gavumenti ya Uganda tetufuddeeko eruteereddewo embeera kubeera nga tufuna obukulembeze okuviira ddala ku kyalo paka ku district oba paka ku national naye era tetuyambiddwa. Bano balowooza nti singa gavumenti evaayo n'enteekateeka y'okutendeka abaliko obulemu okutunga n'okukola engatto basobola okwejja mu mbeera embi abangi gye bawangaaliramu. Kati nze natandikawo nina ntunga engatto, nze omulimu gwange kunatendekebwamu gwa kutunga ngatto. Singa batuteerawo ku enteekateeka y'okubeera nga batuwa ku ssente oba batuwa ssente ezisaliko obukwakkulizo ne twongera mu mirimu gyaffe, ne tugula soole, ne tugula gaamu, ne tugula amaliba, tusobola okutunga, nze nsobola okutunga engatto empya. Kituufu abantu abo beetaaga obugaali, mulimu abamu ababeerera ddala wansi abatasobola wadde okutambula nga bamusitula busituzi, naye abo abalabye amawulire ago oli wabanga aleeseyo akagaali era tumwebaza, oli waba aleeseyo emmere lwakuba abamu tebeesobola n'emmere yennyini tebagirina. Enteekateeka ya gavumenti emanyiddwa ng'eya Parish Development Model, Mawazi agamba nti abaliko obulemu bayinza obutagiganyulwamu. Neteekawo enteekateeka ennungamu kati okugeza Parish Model. Parish Model n'olwaleero nze sigitegeera. Enkya bayogera kirala, luli boogera kirala. Gavumenti eveeyo mu bulambulukufu eteekewo enkola ennungamu naddala nga ffe abantu abalinako obulemu. Baateekawo special grant akakatona muggulu, special grant bakuwa emitwalo emiliyoni 2 neyo kakananga ssente ezo emiliyoni 2 teziweze. Ogenda okumala okufuna ssente ezo ng'oli mu mabanja ga mitwalo nga 5. Genda komawo gula akawunti tini namba biki byonna. Kati buli kimu ne kibanga mutuufu kitukaluubiridde. Kwe kuvaayo tulajanire gavumenti etukwasizeeko naddala nga ffe abalina ebitongole bino kubeera nga tutuusiza ddala buweereza eri ku muntu wa wansi. Abaana abo mubatwale ng'ekyomugaso mu nsi muno. Wabaayo nkube omulanga eri omuntu yenna ng'alina obuyambi bwonna bw'asobola okuyamba ku baana abo abe nga atudduukirira, tusobole okuba nga tutwala abaana baffe mu maaso okutambula nabo batambule mu bulamu ng'obw'abantu aba bulijjo. Nga bwe baageresa nti essanyu lya malembo, bano batubuulidde nti waliwo ebitongole bingi ebyerimbise mu kuyamba abaliko obulemu n'ebigendererwa eby'okwegaggawaza okuva ku nsimbi ezibaweebwa abazungu n'abazira kisaabayambako okudduukira ebitongole bino. Abantu abamu ebiseera ebisinga baatandikawo ebibiina bino nga balina ensonga zaabwe. Kati nze ne ŋŋamba no, buli omu alina interest ze nga ye, abamu banoonya byanfuna, abamu banoonya kweyimirizaawo. Naye nze ne ŋŋamba nedda, kanteekewo embeera esobozesa omuntu wa wansi, omwana ali wansi yeetaaga akagaali, yeetaaga okufuna obuweereza baleke nga bumutuukako. Basooka kututya balowooza mbu nno ffe tulina kye tubabalamu, twagala byanfuna, naye ne tubagamba nedda, ffe guno omulimu tugukola nga bannakyewa. Basalawo tubeere nga naffe twagaliza bannaffe okubeera obulungi. Kati for instance nga abalema abamu balina abaana babaleka mu mayumba ne babaggalirayo, n'omutuukako n'asooka yeebuzaabuza n'omulemerako paka w'omugyamu ekituufu.